For example, leero Mwai Museveni agambye nti bannakawempe balonda ekibiina ky'ebyobufuzi ekisobola okutegeera ebizibu byakyo ate nga kirina ne solutions ku bizibu bino. Kati NRM ky'ekyokuddamu. Of course, President Museveni bw'aba ayogera nga ali ku ludda oluvuganya. Kubanga singa abadde nga ali ku ludda olw'ekibiina ekiri mu buyinza, yandibadde agamba mulonde ekibiina ekimazeewo ebizibu. Abamwesimbako ebiseera ebisinga tebamanyi ngeri yamutambuza. Naye lwalifuna omuntu nga nze bijja kumusobako. Waliwo Munnayuganda amala omwaka mulamba nga takwatanga ku mitwalo egi. Omwaka mulamba. Aina kulaga tukoze kino tukoze kino. Therefore tuyina obusobozi. Obumalawo ebizibu byamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8, Honorable Dr. Fred Mukasambidde gwe tulina leero era bwe tuba buli lunaku lwa kusatu kyekutambulidde ekyokuva twasamba okuba ffenna wano. Wiki ebadde nnungi twagendako tubadde Soroti. Fenga Democratic Party. Tubadde n'enkiiko bbiri enkulu. Olukiiko olufuzi olwa National Executive Committee lwatudde. Kati nga bwe lumala okutuula lwolwadde lwa nnaku bbiri. Kati ate enkeera oba olunaku olwokusatu. Kati ate olukiiko lwe bayita National Council ebeera nga palamenti y'ekibiina nayo ng'etuula. Kati yeeye ebeera mu buli chairperson wa DP ku district. Buli muntu yesimbawo ku parliament ku lwa DP. Ate ne buli member owa National Executive Committee. N'olwekyo luba lunene nnyo nga kwagala kunukiriza delegates conference. Zezo ze twatuuzize Soroti era nitumaliriza. So n'olwekyo olunaku zade zakasa mmemme. Abatuulira ndoza mwabiwulidde tutambula. Well, ebimu ku ebyo byava mu ntuula zino amawulire gatulaga nti gwe ne President wo temwakkiriziganya ku nsonga ya cooperation agreement ekibiina kya Democratic Party kikyakola ne NRM about 2 or 3 years ago. And I said kastojja wano jja kutubuulira why would you disagree with your president ku nsonga eno mukama wo gw'omumyuka mu kibiina? Era asigala mukama wange nze mu myuka we naye omanyi omuntu eyeetaaga okukuwakanya yoyo gw'omanyi nti muwagizi wo nambeemu kuba kiba kitegeeza lwakuwakanyizza nakyo kiba kituufu. Taba na nsonga ndala yonna gyakozesezza okuwakanya okujjako ey'okubeera nti ye mutuufu nti gwe toli mutuufu. Endagaano eno twagitunuulira ekibiina kyagiyingiramu era ng'ekigendererwa kyaliko ensonga nnyingi. Ezimu ku zo okulekeraawo okutyobola eddembe ly'obuntu, okukyusa mu gavumenti mu mirembe n'okukyusa amateeka g'ebyokulonda. Ezo zokka ze njagala okujjayo. Era endagaano ng'eyogera bulungi nti tulina okutuula entuula nnyanya buli mwaka okutunuulira ebituukiddwako n'ebitannatuukibwako. Naye tezituulanga. Kati emyaka ogyogedde giri 2 n'okusoba tetutuulanga, kitegeeza endagaano teyakola. Kati ye President wa Uganda ye yajja mu bujja muntu akulembera DP n'amufuula minisita n'abanga omusajja ayagala okuddira omuti ogukuze ne gukulira ddala ye nga ayagala guweta agufuula omuggo gwatambuza. Nedda ekyo ne tugaana. N'olwekyo nayise ekiteeso nga njagala Democratic Party ewandike ekiwandiiko ekitandika okuleeta okujja DP mu ndagaano ne gavumenti oba ne NRM gye bayita notice to show cause why the Democratic Party should not terminate the cooperation agreement. Naye nga abatuuliza ekyo kitegeeza nti olwo tuba tutandise okuvaamu okusazaamu
endagaano y'enkolagana wakati wa Democratic Party ne NRM kubanga teyateekebwa mu nkola ekyo mu mateeka tukiyita repudiatory breach nti teyakuteekebwa mu nkola n'olwekyo tukiveemu kakati ekintu ekyo si kya muzannyo kuba kirimu ne president okulekulira kuba minister kiba kirimu okulekulira kubanga mu ndagaano ekimufuula minister was a tool of implementation nti kutandika kuteekesa mu nkola ebyo biteekeddwa mu ndagaano n'olwekyo ekiteeso kyayita era ne president naye n'ayimuka n'asaba nti ekiteeso ekyo alabye kiyise abantu bakiwagidde nnyo naye kati naye n'ateekawo n'asaba ekiteeso kyetwandiise nga speed governor nti naye ekyo ekiteeso nga tekinnateekebwa mu nkola tukiweeyo omwezi ki gumu omwezi ogwo ogumu tukole assessment ne review bateekebwewo ekunoonyereza n'okwetegereza n'okwegendereza wakati wa NRM ne DP mu mwezi gumu nga okusalawo okuva mu ndagaano tekunnakola ki tekunnakolebwa n'olwekyo omwezi ogw'omukaaga ennaku nga mukaaga omwezi ogujja lwe tutandika okuva mu ndagaano eyo era nze namaze okukola road map eya termination ngenda kwetooloola eggwanga nga tukola termination meetings ne rallies okuva nga mukaaga omwezi ogujja twetooloola eggwanga baba siba kiwaani mu ndagaano eno era kiwaani ndoza kibayitira ddala ekiwaani oli wagamba nti ngenda Jjinja ate ogenda okulengera nga akuterwa entebe ekyo kiba kiwaani abakulimbye mufunze babatomeza kakati okutomeza oba kibanga omuntu atalaba ye n'omutwala n'atomera naye kino kyo mwakiyingira mutegeera bulungi nnyo gwe singa kakati kungo oli muganda wange singa nzija nenkugamba nti nkwegayiridde mpolayo miliyoni za sente 2 njaze kuwa ku Lwokutaano kati singa maliriza sente ezo sizikuwadde nyinza okwetendereza nti nakubba bondi azamanyiza mba I abused the trust you had in me so kakati ffe kitegeeza nze ne bwogamba abantu nti nkubbye siyinza kuwabira mu kooti musango gwa defamation era bw'oteekayo empoza y'ogamba nti oyo kubanga bwe baba waaba omusango gwa defamation oba ogamba nti has put me in bad light amongst right thinking members of society kati nze mukuwoza mba nkugamba nti I have placed you where you lie amongst rightful thinking members of society ndi kati nkutete ddala mu kitimu ogwa sigambe nti oli mubbi nti nkuvumye naye mba nyinyonjonde bunnyonnyozi gw'oli muki kati ekibiina kyo bwe kiyingira mu ndagaano ne gavumenti kiba kimanyi bulungi nti bakoze endagaano eza ekintu kikulu so gavumenti esobola kwewana nti yatutomeza ffe tuba tugyewuunya nti ffe twali tugiraba nti kirala naye nayo ndala kubanga kakati abantu batuyombesa nnyo nga tuyingira endagaano eyo abamu nga bagamba nti tebijja kutuukirira nga tubabuuza lwaki ne batugamba nti oyo president gwe mulaba nti mumanyi nti yasayiningako endagaano mu 85 ng'akyalwana ne lutwa ng'erimu okugatta amagye okulekerawo okulwana okuyimiriza ekittabantu okukola ki gavumenti buli kimu kye babadde baagala ekikoleko ne basayininga naye bwe yavaayo president wa Uganda kati naye luli teyali president yali muduumizi w'amagye ag'omu nsiko n'abagamba nti we have signed as if we are not fighting let us continue fighting as if we did not sign kati ye bwe yatuula n'agamba we must remove this current government root and branch kakati sijukira bunyi statement ezo naye nga yakozesaamu ku ebyo ebigambo kitegeeza nti abantu ne batugamba nti oyo musajja tassa kitiibwa muki mundagaano naye ne tugamba nti bano bye boogera tebabimanyi oli president gwe boogerako yali muto ono musajja mukulu kati ffe tutamanya nti enkola eri nayo yakula kati yakula nayo mwe mutamanya nti bwe kyali bwe kiri ffe tetwamanya nti
omuntu enkola eyo yakola ki yakula nayo naye so katuli mu kwetegereza assessment process je tulimu ya mwezi guno okutuuka nga mukaaga mukama waffe je yatusaba era kati je tugenda nayo bwe tunaamaliriza ate olukiiko National Executive Committee oba lutudde oba terutudde nga mukaaga lwe tutandika process nga mukaaga motion yayita okay yayita obuwagizi do you think generally abawagizi bamemba ba DP are very happy with the move you're taking? Toyinza kukkiriza masimu waliwo n'amasimu nga evuga n'ogamba buli jene simu kweri nga abadde yalekeraawo okukubira abantu ekyamazima tebaali bamativu nandagaano eno naye nga tobanenya kubanga ate obeera mu mativu naki kuba endagaano bwebanga egamba nti ajja kuvaako n'omulala n'agamba nti ajja tegeka okulonda era yennyini aveeko byebimu ffe twannyonnyolanga nga tulaba byebimu buli kimu kirina okugezesebwako ne tugamba nti akatugende mu maaso tutunuulire ebyafaayo bya DP tugamba okay bangi bagezaako Ben Kiwanuka yagezaako naye n'akafiiramu nakati abaamu tati tubamanyi nze siri omu ku abo abalowooza nti Idi Amin ye yamutta nze ndowooza nnyo nti awatali bukakafu era si yeye eyamutta kubanga era abaali bakolera Idi Amin era nabo baali bangi n'abaali bamulwanyisa baali bangi gwokimanyi mwami Kungu nti nze nsobola okubaako obulabe alwanyisa gavumenti bwantuusaako naye ng'ayagala nvumaganya gavumenti awangula olutalo kyolaba bali mukutta bannabyabufuzi so kati ate nze olongompa pyango ngamba mbugamba mangu nti Idi Amin yamuli kati amutta amukoze ki obulamuzi yali abumuwadde yali tasobola mujjako yali asobola so n'olwekyo nze tebantwala bwe batyo wetaga evidence okakasa evidence well doctor campaign zikawempe ziwedde campaign opposition naye twali wano ne tubuulira abantu nti omwaka 2025 tugenda kubeera very busy naye nga betukola temuli makulu. You're saying that again? Era tukiddamu omwaka guno tugenda kubeera very busy ng'oludda oluvuganya naye ng'ebintu bye tukola byonna temuli mu makulu naka kati okulonda bwe kuggwa ekyamazima NUP egenda kuwangula. Egenda kuwangula. You predict that NUP egenda kuwangula. Anti akalulu ka by election era twaliwa ne twogera kikabeeramu abantu ba mirundi ebiri. You're sure about that? But that DP is rather that NUP is winning this? Yegenda kuwangula. Kati kabeeramu abantu njakuzza wano kuna kulokubiri doctor. Njakunziza ng'oyogera eddoboozi no njakuddamu ndikuzanyire. NRM okujjako nga eyina byekoze eyina obululu 8. Come again? 8 kati olwa voter turnout egenda okuba entonoko NUP ejja kufuna obululu okuva ku mitwalo 2.5 paka ku 3. Kwe kulonda bwe kujja okuba NRM ina 8. So n'olwekyo by election ebeeramu egenda kubeeramu ali ku ludda oluvuganya ng'abantu bonna bwe balaba bo balaba yavuganya gavumenti n'ali ku ludda lwa gavumenti ngera bwe batunula balaba era yali ku ludda lwaki lwa gavumenti be bantu babiri. N'olwekyo opposition yali erina okutuula tuleete candidate omu era ffene bwe tunaagaana bo abantu bajja kulonda omu titugenda kumala budde. Ekinnumye nti era tetugikozesezza campaign eno kwegatta ng'oludda oluvuganya kubanga nze nkugamba nti sagala twerabire twagamba abantu nti omusajja agenda tuli kwoli omusajja kana akalulu ke kawempe tekayina mugaso kubanga tuzaawo era ekyali ekyaffe tujja kuba titulina it is a zero game because mwe mubaddeyo era ffe tubaddeyo it's not an addition tugenda nitulaga abantu nti kyanjawulo nnyo kikulu si kikulu tugenda kuba tuzizaawo obuzza mukama kyeyakola kyeyajjawo so n'olwekyo era ekyo tulina okyerabiramu eno wiiki kigwe nebwekigwa kyekiddako naye kyekiddako omanyi kati nabadde nina genda eyo ku mukutu gwaffe gw'omanyi ogwa TV nembuulira abantu ekigambo bannakenya ekipya kye batandise okwogera omanyi kati tulina wano bwe bayita ba technocrat kati olubuto
mu Luswahili baluyita tumbo. Kati bagamba nti twafunye bannabyabufuzi ebika bya bannabyabufuzi nga bo si ba technocrats nebo ba tumbocrats. Tumbocrats. Bakafulu mu bye bakafulu ng'okusalawo takyakozesa mutwe akozesa lubuto okusalawo ekyo kola. Kye kireeta n'osanga nga ba candidate 17 bonna bali mu race. Kubanga ba tumbocrats basazeewo. Nti olubuto lugamba nti noona alina okubanga alidde mu kifo ky'okutunulira the bigger goal. Kyovala nze sijja kugendayo siina budde bwe malireeyo. Naye nga njagala opposition tutandika okwerowoozaako. Tulabika nga ffe tetukyayinza kukyekolera. Nsaba ba profesa abategekako olumu TDA, ba profesa Juko, John Jean Balia, ba njagala bano ba Bishop Zak Niringiye, but mujje mutandika okututuukirira. The intellectuals should lead the politics again. Byabatama. Naye be babitegeera. Omuntu wa bulijjo yakola n'akabaga nti government yakoze oluguudo. Intellectual yaba ayina okupima mu road quality index East Africa assessment luno luguudo lugyamu. Yo omuntu alaba luguudo tyambale tirinyi naye kakati oluguudo nga lwosookeddeko ne baanikako era bw'ogenda kati enguudo ezo zonna Malaba Mbale tirinyi kuliko muwogo abatuuze bamwanise kubanga ye seminti gwe bayinawo naye okwanikako muwogo kitegeeza nti tewali na mmotoka zigenda kuyitako tebatya nti zijja mulinnya. Kakati kitegeeza ze resources eziteekeddwa eyo singa zaasooka ne ziyingira mu nsawo z'abantu ne bagumya quantitative easing ne bafuna ssente ezongera gye bayita volume of transactions mu ggwanga eggwanga abantu ne bafuna ssente mu nsawo. Mwami Kungwe ekizibu ky'Abannayuganda waliwo Munnayuganda amala omwaka mulamba nga takwatanga ku mitwalo egi omwaka mulamba abo mu byenfuna by'eggwanga baba balira mu bitabo naye bo tebaliimu. Nti gross domestic product per capita income nti oddira gross national product oba gross domestic product divided by the population naye ogabanyiza eri mu bitabo byo naye abantu tebabalina kumanya nti oli mugabanya era bwe baba bawulire kakata te budget edda embalira y'eggwanga bagisomanga nga abantu bateeka n'obutebe mu lujja ne radio awulire nti ettooke balitadde ku mmeka nti ssente bweziti. Kakati embalira bagisoma mu misolo kubanga tulina gavumenti etalina business yo omulimu gwayo kusaba naye okusabiriza okwe kukola in form of revenue collection. Kakati yeeyogera musolo nti emyenge nti bayongeddeko oba kati ne bagamba excise duty bongeddeko 10%. Ekyo kitegeeza nti ebisale byeyongedde. Buli oyongere ebbeeyi y'amafuta eya sabbuuni eba erinnya eyaki erinnya ey'amatooke kubanga amafuta is a key product transactional product. Kati mu Uganda omuntu ayagala okunywa omwenge yakola gwa kusogola n'asogolera munne nanyuka n'akadomola. Ayagala okulya ku mmere yalimira oli nanyuka ne muwogo ne lumonde. Kati eyo economy eyo terina ssente. There is no valuation in the economy. Yeah, but we need to look at this election very critically. Ngojeko byetulabye, for example, ero Mwai Museveni agambye nti bannakawempe balonde ekibiina ky'ebyobufuzi ekisobola okutegeera ebizibu byakyo ate nga kirina ne solutions ku bizibu bino. Nti NRM ky'ekyokuddamu. Of course, President Museveni bw'aba ayogera nga ali ku ludda oluvuganya. Kubanga singa abadde nga ali ku ludda olw'ekibiina ekiri mu buyinza yandibadde agamba mulonde ekibiina ekimazeewo ebizibu. Kubanga ye omulimu gwe gubadde gwakubanga yabimalawo. Era nze neetegereza nnyo speeches ze abamwesimbako ebiseera ebisinga tebamanyi ngeri yamutambuza. Naye lwalifuna omuntu nga nze bijja kumusobako. Ate ndowooza nti tekijja kuba kiseera kinene naye lwalifuna omuntu nga nze bijja musobako kubanga President wa Uganda has no opportunity to promise.
tali supposed kupromisinga yadde okusuubiza yayina kulaga bikoleddwa kuba yali mu government yaluddemu yawangaliddemu tetwabaddewo mulala aina kulaga tukoze kino yes. Therefore tulina obusobozi yes. obumalawo ebizibu byamu yes. Era yesinga okumulaba obulabi aba ali mugezaako kutugamba nti negwe mutalina kulonda afaanana bwati yeye ensonga yokka erina omutwala mu bantu abantu baleme kubuzaabuzibwa era nze ebbanga lyonna bwe ndaba ataddeko enkofiira mba ndowooza tiagezaako kulaga bantu nti omuntu gwe mutagenda kuwa ye yeeyawuddeko ne mu banne yayina enkofiira kubanga yaba teyakoze kino na kino teyakikoze nekiri teyakikoze naye olw'okuba musajja mugezi abantu be yeesimbyewo nabo bo ate bazza ku defensive ate ye naaba nga ye yali ku ludda oluvuganya era ayinza n'okutuuka mu kitundu n'agamba nti nze nenkulembera gavumenti ng'oluguudo lufaanana bwe ruti kakati kati n'abibazzaako kubanga Katonda yamuwa ekitone musajja mwogezi musajja era bw'oba toyagala kukolagana naye tosembera kubanga buli lw'osembera abeera bwe muba mwogera ye aba takulaba wano ku mimwagyo nga bwe gitambula ne byegifulumya aba alengera buli kyotayogedde ye mwajja ansa ku byoba obuuza so n'olwekyo kyova olabanga abantu abasinga bw'afulumayo bw'ati ebbanga lyamala nga akyayogera nammwe ku bimukwatako akugamba nti ye talina buzibu naye aba mwetoolodde ekizibu kuba ye si kyangu kulaba buzibu bwe kasita omusisinkana eyo talent Katonda yagimu amadini amalala tegakikola kakati ate demographically obungiko obw'abantu abayisiraamu buli mu Kawempe North naye ate ne NRM gwe yaleese era naye asobola obwo bugabana so ekyo ne kifa edda batugamba nga kukansolinga nti eno enfana eno mu byokubala manyinza okubala kwantawanyanga nnyo so n'olwekyo tulowooza nti ng'otadde kubeera nti eyo stronghold ya NUP yali siiti yaabwe era yava mu siiti eyo era negwe baleese tannakola mistakes zimumisa bululu abantu abalonda opposition n'ekibiina ekikyakulembedde mu opposition kyekimukoze kyekimuleese n'obuwagizi mwebuli and they are doing the correct things mu campaign ebyokuraisinga gye bayita sympathy support oba protest support ebibiri byonna bitambulira wamu kati naye waliwo endala ensonga era eyinza okwagazisa gavumenti erangirire owa opposition nti yasinze yesembayo ensonga eyo President Museveni gyakozesa ebbanga lye lyonna nti ye asinga nnyo kufa ku ntebe ye kakati agenda atereeza buli ogani yonna enaatereeza entebe ye ensi egambe nti yawangudde mu buki mu butuufu kyeyasookerako ye Supreme Court eyo abantu baffe abatuwuliriza yegenda okusala omusango presidential petition eya 2026 kubanga wategedde dda nti ajja kuwangula wategedde nti waliwo abajja okuddukira mu kooti eyo nga tebajja kukiriziganya n'ebinaavudde mu kulonda kuba olwera ensonga ezinja okukugamba kubanga tebisobola kuvaamu nga bituufu olw'ensonga zengenda okukugamba kakati yatereza Supreme Court sanitizing organs Supreme Court yagikoze ki yagimaze kakati waliwo akaseera ke yeetaaga to sanitize the Electoral Commission bwe kinaazuuka ku lunaku lw'okulonda nti kikyasoboka to sanitize the Electoral Commission ajja giragira erangirire kati ekintu ekyo oludda oluvuganya nalwo lulina paati ey'okuzannya ngenda mpulira nga abantu bakaayana nawuliddeko Prime Minister ewamu ng'agamba nti mmwe ab'oludda oluvuganya mwakubisiza obululu bwaffe tino mwagala mugambe nti no mutulabisiza mu bukutte tujja bakwata kakati oyo omukyala oyo mugezi era mu politics wa NRM bamwegendereze kubanga aleese ekintu nga naawe osobola kikkiriza oba kituufu oba si kiki kuba kitukolera gwe singa ovaayo n'ekizungirizi n'ekisaaganda nti babadde batandisa otiikinga
oina ango jogendo chusa president ajagenda okulengera abagambe what are you doing, declare him, kubanga ye interest ye eri ku seat ya bwa president. So awuna wasobolerawo okulangirira naye waliwo fears zino wamanga. Ekisooka NRM eraze ekifaananyi nti naye ina obuwagizi. Politics is a public affair. Kati bweraga ekifaananyi nti nayo eyina abalonzi baayo esobola okukikozesa nekola obukodyo bw'okubba era nekkirizibwa nti yawangudde kunamungi w'omuntu gwe tulabye for example ere Wambogo ate naluli bakuŋŋanyayo era abantu kakati yo eri mu kuzannyira ku public sentiment tewaya nabo nno bayina nabo nno ssebo tobazannyisa abalonzi baabwe basirifu oba kitegeera wabeerayo webalangira nti bawangudde tekyewuunyisa kubanga ekyamazima kisoboka okulangirira ng'ate tebawangudde. Ezimu ku nsobi zetu ze tukola twagenda ne tuleeta abaana ne tubambaza uniform nga tulinga bagamba nti bamanyi n'amagye basobola n'okukuba saluti kakati abaana abo singa babeera nga be bamu ku bagenda okukuuma obululu ekyamazima abasinga bakwatibwa abatanaba bagenda kukwatibwa. So tujja kutuuka ng'abamu ku balina okukuuma obululu obwo tebaliiwo era tulina okuba ne contingent programs nti n'olunaku lw'okulonda lwennyini tulina okuba nga tudistributing abantu ab'enjawulo abalala abanaleeta DR fomu zaffe. Ekisooka ekyokubiri nina okukulowooza nti bakandidate bano abangi ennyo abalala abajja tebalina capacity eteeka polling agents ku bokisi zaabwe. Kati DR fomu zaabo ze zigenda okukwatibwa bawandiikeko ebyenjawulo singa banaaba gwe bakubbyeko kye baagala. So n'olwekyo abo nabo bagenda kuleetera abantu nti n'obululu bwabwe bwennyini bujja kugabanibwa abanaaba bafunyeyo bwe bafunye 10, 12. So akalulu banaaba bakabbi ne kafuuka neck to neck basobola bulungi okukozesa obululu bwa candidate atalinnyeeyo ku polling station okukola omugatte oguwangula era ne beerangirira. So ebbanga lyonna kati litulina kulitunuuliza ku kukuuma bululu buno buleme kwatibwako. Ensonga esembayo akalulu konna okubeera free and fair olina okutunuulira ebintu bino wammanga nga tonnagenda ku polling process genda ku mateeka etteeka lya Uganda lazima candidate agenda okwesimbawo yagenda ogironda era kakati nga bwalonda task force ye era bwalonda ne electoral commission era ne ekola n'akabaga nga bagironze kuba befunye emirimu gy'omusaala. So wabaawo question okulaga oba waliwo free and fair election. The question is to whom do you owe allegiance? Gwe mulimu gwe chairman wa electoral commission bw'oba okusewaka ekibuuzo kiri nti ani mukamaawo. Kakati mukamaawo bw'aba ali ku ballot paper kitegeeza essimu zikyajja ezikubulira ekyokukola kubulye mukamaawo. Jurisdictions endala ezaagala eziterezeza ebyokulonda zino ze twenyumirizaamu nga Namibia ba commissioner aba electoral commission abalonda ne commissioner waabwe ne chairman waabwe electoral commission ate bo kakiiko kabalamuzi ke kabalonda ke kaba shortlistinga. Bwogenda wane Mozambique yo parliament yebalonda. Bwogenda wane Kenya obukiiko obw'enjawulo bwe bubalonda obukikirirwako ne Kenya Law Society bukikirirwako ne Coalition of Parties so n'olwekyo mufunere commission ekibuuzo ani mukamaawo eyogera ku balala therefore ekyokumubbira n'obutamubbira kiba kyampisa zaabwe ng'abantu ate bo bayina ne gye bayita chapter 6 Kenya mu constitution yaabwe 2010 chapter 6 eya ethics and integrity yo waliwo certificate of integrity joyina okuba nayo nga tonnaba kufuna public office yonna. Certificate eyo gifuna bamala kunoonyerezaako ne bwe wakubako ku house girl oluyinga omusango guli mu kunoonyerezebwako gwe ng'ova mu layini. So n'olwekyo
waliwo ko a semblance of morality mu public servant e Kenya akati wane waffe omukulu alondo lunyiririrwe ngera bwalweta ngabo okola timu y'omupiira ti namba 11 namba 9 namba ani kakati teriyo muzannya abeeraawo ng'ekiteeso kye kwagala kuvuma coach buli omu ayagala kuzannya musanyusa amwongere namba so nolwekyo free and fair no mateeka gagiganye kakati awo n'olaba polling exercise bwebeera olwaleero baŋŋambye waliwo abaganiddwa enkuŋŋaana nabo babadde balina okukuba naye ne babagamba temujja kukuba sikiinaako obukakafu naye nkiwulidde mu mawulire gano aga etali substantive media naye social media simanyi oba bituufu oba si bituufu naye bwe kibanga ekyo kibaddewo kitegeeza waliwo aganiddwa okuba campaign broad campaign bayamaanyi nnyo ekyo tokitwala for granted kikyusiza ddala kalulu nti ekifo wabadde alina okugenda bw'atalwana nnyo bayinza n'obbagamba nti yavuddemu era bakatiikinga kalulu kafudde n'ebirala government agencies ezibadde zikola emirimu mu constituency omwo ezimanyiddwa n'ezitamanyiddwa mu Lungereza abatuuliza ze Twitter zi tonton machotes oba Gestapo secret police ezo nga tezirina mbyambalo zikola bana abambala ebintu ngera bana ababimyufu babadde babyambala nabano ne bambala biriko ne balinga bekwese covid ebyo birala waliwo ebigenda mu maaso nga tetubimanyi ekisembayo Kayunga nga bwe yali by election eyo omwali nakwedde ne Muwonge mwana watu bwe bafuna empisa ezifaanaganira ddala n'eze Kayunga basobola okusurprising ne beerangirira naye ng'ezo empisa ziyina ebigenderako paka kati DR form yalina okubanga yasinze Kayunga tewali yannyonnyola lwaki tizirabika soma zezanikozeseddwa ne betwanjagadde okugenda mu election yagala nnyo akalulu kano sisuubira sisuubira kuba tewali message naye kyemmanyi obulungi nti NRM yali tayagala by election kubanga by election ya Arua ye yavaamu presidential candidate nga bakubya amasasi ne gatamukwata ne gakwata driver n'afa na biki that katakalizimu neefuna world cover mu media omuntu n'afuuka candidate kati balowooza nti tebakyagala babadde baagala okugenda mu kalulu without any nga tewaliwo bintu byonna kazimu kasiikuuse now that Katonda yennyini yajeereetera kubanga jjukira tewali election petition gye bakkiriza nti ereete by election so nga baazirina ze bayinza okusinga balina n'amaanyi agazirangirira naye tebaazirangirira kubanga poliisi ya gavumenti etaali mpandiike nga tebaagala by elections ekyo ffe tuli basajja bakulu twogerako n'abalamuzi tukimanyi kuba tuli balooya abamu so tukimanyi n'olwekyo saawa eno nti eno by election Katonda yagireeta bagikwata n'obwegendereza ebintu ebigenda okukolebwa bye bigenda okubakozesa kubanga kiri kyebayita a rock and a hard place nti yo siiti yennyini bwejja bambi basanyuka bayinza n'okukola emikolo mingi okubeera nga bagiwangudde kubanga bannayuganda bo kaakati baafuuse balala njagala okutegeeza nga NRM yeerangiridde awo ate esobola okukola Victory Party ne efuna omutwalo gw'abantu abo abazze okukyaganya kubanga bannayuganda bazibu bakutegeera bo balinga kugamba amazzi n'ekikere okutegeera nti gano amazzi gookya ate kimala gagwamu so lipooti kyo si kyekigituwa kakati kiba kifudde kakati bannayuganda baffe bano boolaba bwe batyo era tebakumalirangako budde tolaba kati nga tuli mu basomesa n'ebyo balowooza birala so n'olwekyo waliwo ebintu byetulina basalirawo obusalizi kati tubasaliddewo temulonda NRM ate mugende mukuuma obululu sinsonga oba mukyagala leero ssentebe wa NRM mu Kawempe district kusinza ku structure yaabwe babadde ayogera bingi abyogeraga nti yeebazizza nnyo Mwami Museveni ne gavumenti okubaleetera PDM ebayambe kinene ayaga nti emyala katu
lufumo nti amaze okulegama batukolera omwala gundi tusimira ddala nga listinga some of the achievements za NRM idanga nti bagenda kusinzira wano kubayira obululu. Ati olaba nze ndi omu ku bantu abakkiriza nti PDM nungi. Mwami Kungu, omuntu atakkiriza nti birungi ebyo aba akoze bubi. Naye kyesikkiriza nti emyaka 40 na kati tukyakola mwala. Kati obuzibu bwa bannayuganda nti bali mu kupimira NRM ku bukulembeze bwa independence. Nedda. Bayina kugipimira ku bukulembeze bwa nsi ndala nga bwe zikulaakulanye. Nti ensendala zigenda mu middle income status. Ensendala zina health policy. Njagala bannayuganda mutegeere nti mu East Africa muno mulimu ensi ezaali enjavu kati zina yadde 10. Naye kati ng'olwaliro okubeera obubezi n'endaga muntu y'ensi eyo oyingira mu ddwaliro nga totutte ssente ne bakujjanjaba. Ate ng'obujjanjabi obuli serious ku nsi eyo. Abantu baffe muleme kwefeebya. Kwebaza ne webaza omwala. Nti kati Mwami Kungu abaana bakeere enkya bafukamire bonna bakwebaza obbaweerera. Buvunaanyizibwawo. Gwe kikuyisa omusajja omukulu kubaweerera. Mukyala wange nga nkeera enkyambu yeebaze nnyo nguze emmere nze gwe mulaba wano nejjo sinze naguze kakati ate ani yandibadde agula. Nze gwe mulaba wiiki eno yonna nze mbadde ngula emmere nenva ng'obyogerera waka. Mukyala wo ne bw'aba akola ebyo gw'olina obbikola. Gw'olina omugulira emmotoka, gw'olina omugulira bw'olikkiriza abasajja abalala babigule batandika okufaanana ggwe. Nga byokola ng'ate okayana. Minisita wa Uganda Oweekitiibwa Robin Musafiri Nabbanja n'alumiriza abakulembeze ku opposition babiri. Wanga Kivumbi omubaka wa parliament owa Butambala ate nga yamyuka president wa NUP mu Buganda. N'alumiriza Honorable Gorette Namuga omubaka wa parliament wa Maogola South naye wa NUP. Naga nti bano nga NRM balina obukakafu obumala nti bano balina predict ballot papers and they ticked them in NRM. N'ekigendererwa ekyokubalabisa nti babadde babyakala. I need to play this for our listeners. Ampuliriza ebigambo bino bya Prime Minister bwe ku TV eyo njagala obiwulire bulungi nnyo and that will bring me to the question. Tiwanga ddala balina evidence eno. I want to think nti kimenya mateeka. Bwe kiba kimenya mateeka, why are they not behind bars? Nze kankubulire already Kivumbi British when yes no tugenda kwata Kivumbi ono mchala yes wa public no omuchala ono wanupu we Sembabule yani oyo mwala wange oyo Sembabule ava Sembabule oyo muchala yeko Namuga already twabategedde dda balina obulubwe bakoze nebatikinga mutikize kala bulijjo bwe mukola kakati banyekere muba ate mubanyo nekayuga twabba netubasinga nekati mwetesiriza okabba tujja basinga. I don't know. First of all, how big, because I want to think that is an offense, a criminal offense, if at all it is happening. Yes. Ati, okay, of course, obuzibu baina nti ya gamba nti bagala kikola tiwana ba okulonda. Ate tiwali nsonga simanyi oba ddala gy'oprintingira obululu gy'otandikira okubuwandiikako. Omanyi sitole ya mama waffe tekwatagana bulungi kati nga ffe balooya
printinga bulula ya bandi badde babukwata naye nze namulabye statement yakoze miyamba mbyobufuzi yalinga yetekekera akaseera ko kubakwata n'obululu nga buli predict oba alinga yagala kakati waleme kubanga kyangu omuntu okukola ensonga okwogera ekigambo bwe kityo kati buli muntu nassa wansi gaadize bagande akakati tebajja kubba tebajja kubba olaba be bennyini babyeyogeredde kitegeeza tebateese kubba kakati bongera maaso ne bakola nti nakugamba wano nti gwe toyiwa mazzigo olwokuba owulidde bagamba nti enkuba egenda kutonya era abantu baffe abalonzi temweyibala ku ebyo bye muwulira era mwongere kati kukuuma mwongere kukuumira ddala kubanga kuno kwekalakasa gavumenti kwetandise nga ebintu byesobola okukola egamba mwe mugendo bikola ekintu kyetaaga okwegendereza naye koze mangu kuba kirina bwe kibayambira omuntu wa wano kati kyangu okumusikamu akalulu ng'oyise mu kumunyiiza okusinga okumusikiriza abantu bakooye ebyokulonda abantu balimbiddwa abakulembeze bangi beefuulidde abantu be balonda so n'olwekyo munnayuganda kati tayagala kuwuliriza bigambo bingi naye ate mu kifo gwe ekyokujja n'omugamba nti nze kasita munnonda emirembe gigenda kujja wano mugenda kweyagala mugaggawale tufune enguudo abantu ku bantu 100 abakkiriza ekintu ekyo bayinza kubeera 20 omala wange polisi ya Uganda nekwata nekuba mu kabangali ne bakuta ekiro naye mu kifo ky'okugamba abantu nti bantadde n'osooka weebika ogenda okulabikako enkeera ssaawa 8 nga buli muntu alinda lunaku lwa kulonda kati ate kikyangu era kyovula abantu bangi batandise okuzannya obukodyo oba okwagala okubula waliwo ne mukwano gwe wano munyagwedda nga atandika ebyobufuzi gy'omuzijukiriza yakola akantu kalungi nnyo naye nyini yabula nayiwa omusaayi mu motoka agenda okudda nga sigwe balonda so n'olwekyo ebyo byonna gavumenti eno bwekufufugaza nga gwe tolina ssente akalulu neekafuula ka ssente kakati gwina kafuula kamagezi osobola ogiwangula kati ensonga ya Honorable Nabbanja erimu ebiti bibiri bwe kibanga kituufu abo abaana tubakolera omukolo bagezi bakivumbi baba bagezi nnyo baba bagezi abeetaga okuwa certificate nga naye abantu tebamanyi kuba abantu bajja kulowooza twagala ebyokubba abantu mbeegayidde temuwuliriza tetujja bagamba naye bituufu bano abaana twetaaga bakolera naye bwe kiba kikyamu mukyala Nabbanja yeetaaga okukuzibwa agibweko ekyo kifo kyaliko ayongezebweko waggulu kuba aba mugezi nnyo okuyiiya narrative eyo nga si ntuufu so abantu babiri bonna batandise okufuuka abagezi kubanga nagamba nti tutuuse mu kiseera mu Uganda kati ebyobufuzi bya Uganda bwe bituuse sense does not make any sense anymore sense does not make sense anymore kati n'olwekyo kati abantu boolabye credit bebantu abakoze abateebereza okubanga bombi bakoze ebikyamu kati mu Uganda munange bebabeera abatuufu mu Nigeria agamba nti in a society of mad men whoever does not look mad, whoever is not mad is the one that looks mad. Kati gwe singa oyingira mu kasenge kungunga kajuda abalalu 18 kati gola bikanga omulalu kubanga bo balalu obasanze mu kasenge bakutumye ne bagamba ono yaona abadde ki alikoki kati mu Uganda tugenda tutuka mu mbeera eyo nti kati omuntu akola ebintu ebituufu nga biramu abantu bakulabira ddala ne bagamba ono yabaye ono kataala bakuyita na mudawa labo mudawo ono so nolwekyo eyo bekiwanga gyetulaga kati baprofesa baayo tutandise obalaba okay kale njikubira ku simu kati ku 075 2 oyogereko ne Dr. Mbidde ensonga tuzitemye bulungi ndoza
ozulidde bulungi 0752 103 103 ne 03 93 104 104. Amanya go ne gyosinzidde kirabira abiyintere ku message gwayagala okuteeka message okwesa 0756 0 Levi Eyaru agambye, what did Honorable Mbide mean when he said Ugandans almost voted an idiot as a president in 2021? Nti kabula kata bana Uganda balondo omugwagwa mu 2021 sebo wali otegeeza ki ajja kwanukula. Njagala kutandika na kibuuzo kino waliwo omwami akibuuzizza President Museveni ne bbanga lyabaddeko byakoze bimusaana oba abulamu. Njagala okutegeeza omuntu atalaba President Museveni na government eno byekoze abamulimba webiri fatiko tubisoma tubiraba. Okay. Naddala mu nteekateeka y'ebyokwerinda and a sense of stability nti eggwanga lya Uganda bw'ozuukuka olwaleero omanyi president alikulembera. N'emyaka egijja 3 obeera omanyi alikulembera. Ffe bwe tuba tusoma twasoma koko ng'abantu bano baatukanga nga ssaawa 10 ez'emisana balina okudduka mu kibuga kubaga sajjaga ku sente zo mu nsawo tosobola kukola ki nga byonna bisoboka. Gavumenti eno bwe yajja neetereza amagye nga tegayinza kubba bubbi nga bwe gaagala. Tegasobola kukujjako na buli kimu. Obuzibu we buli era wenjagala okubalagira ekirungi we kibeerera ekyokukyusa zi gavumenti nti buli gavumenti eteekako ze bayita building blocks ekola byesobola endala nekola byesobola. Kati obuzibu yatandika nabyo byonna bitandika okufa. Twakwira bamalira okutuuka mu mwaka 95 ekyamazima kakati gavumenti yakyusa neba ng'ate kati etandise kukolerera ngeri ki mukulembeze gyasigalako. Kati omukulembeze omu kasita atandika okukolerera okusigalako atandika okubanga bye yali yasuula bye yali yayagala okukolako kati nga takyabikola kubanga tebikyamuleetera kugeza ne bw'osuula ssente akulaga nti ssente zo zizo zigudde. Kati bo bennyini bagoba ekyalo kiramba ku ttaka n'akisiba sseŋŋenge n'ateekako ente. N'olwekyo nti kati impunity egenda yeeyongera. Kati tulina security yes tutunda n'okutunda. Kati juzi baayongedde okutwala amagye mu South Sudan kukuuma South Sudan yes. Is not only the absence of olutalo kyokka. Nzo kubanga temina lutalo nenga tewanyirembe. Ne bw'obanga oyina ekkufulu ez'amaanyi, oyina geeti, ebitala byaka, oyina embwa wabweru, toyinza kugamba nti osula bulungi ng'oyina ensekere n'enkukunyi mu buliri. Tosobola. Kati ensekere n'enkukunyi mu gavumenti zikozezza abantu. Abantu tebakyamanyi. Kakati gavumenti etuuse ekiseera nkiri gavumenti tesuubirwa nakukola luguudo. Abantu abamu tebakimanyi ekyo. Gavumenti tebazeebaza ddagala mu malwaliro nedda. Kubanga tewaliwo lunaku lwegamba nti ku Lwokubiri tetwakuŋŋaanyiza musolo. Oyina kubuuza zaalazeewa buli lunaku mufuna. So n'olwekyo gavumenti eno oyina gitunulira ng'owa Seculiko akuuma edduuka ng'aliyimirira wabweru akutte mu kakati oyina kuleeta ate muteesimu wa bintu yalyoka agabira abantu. N'olwekyo mubeere bulungi.